nsaba owulire emirembe. Olwaleero ndeese kibuuzo kitugenda okubanga tulaba ffenna wamu. Bw'osoma Bayibuli n'olaba omutima Katonda gwe yakoleramu ensi, omutima Katonda gwe yakoleramu leadership, ngozze mu ne bwodda mu ofiisi za Katonda essatu, Katonda alabikira mu busatu, Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo, awo wagabanyiza leadership. Eyo topic nene nnyo, okugigendamu nene nnyo, leka ngiveeko. Naye nga waliwo obwa Katonda obusatu, Katonda Omwana, Kitaffe n'Omwoyo. N'olaba mu present situation oba mu day life, mu bulamu buno bwa bulijjo in this modern world, noba nogenda mu constitution yaffe, engeri gye bakolamu divisions of responsibilities or divisions of power oba division of authority, n'olaba omutima gwe bakoleramu constitution, n'olaba ne Uganda bwetambula leero, ofuna ebibuuzo bingi. Nkikujjidde mu Bayibuli, n'enkikugira mu leadership eya Katonda, n'enkugira bw'ogenda mu Bayibuli Katonda engeri gye yakoze leadership, n'akola bakabaka n'abateekako bannaddiini, n'ateekawo obukulembeze obw'enjawulo, ekitundu ekimu kisobola okucekinga kinnaakyo bwe kiba kivudde ku mulamwa. Kakati n'ojja n'okwata ebyo byonna bw'obanga obirowoozezzaako, okubijja mu Bayibuli, okubitwalako e Kenya, n'obitwalako mu Amerika, n'obitwala wa, n'osanga mu Amerika nga pulezidenti atya okukola ekintu palamenti emuganye, n'osanga pulezidenti yeraliikira Katonda, gundi akalulu bagenda mujjako, n'osanga nga palamenti nga y'amaanyi ennyo singa executive, n'osanga abalamuzi. Wano juuze e Kenya, mu kwekalakasa kwa Gen Z, pulezidenti yadduka n'agenda ng'alaba bagenda mujjako, n'adduka n'agenda asooka asaba obuyinza okudiployinga amagye. Saabalamuzi n'agaana. Saabalamuzi n'agaana n'agamba tukwata ku magye. Simanyi Inspector General of Police, gundi of Police, simanyi bunagaana biki nga president alina waakoma. Ne bamugamba Kanya n'abaana agenda obalabe yogera nabo toleeta amagye mu bintu bino tuganye. Kakati bw'obitambuza wonna n'olaba leadership eyo nga bw'etambula eyo wonna n'okomawo e Uganda. Nendeeta ekibuuzo ekinene olwaleero. Museveni bw'amenya amateeka, Museveni ne gavumenti ye, nga bamenya amateeka, nga Museveni amenya amateeka ng'atunyizizza, ye tumuwaabirawa. Abalamuzi bamutya, yabalonda yabalagira, palamenti emutya, kubanga bamemba ba palamenti abali NRM 89 ku buli 10 bonna tebayitamu. Museveni ye yabaleeta, yabba bubbi n'abaleeta, ababanja yabawadda ssente. Kakati abo bonna tekuli ayinza kugamba ku Museveni. Bwe tugenda mu institutions ziri ez'obwa Katonda, bannaddiini be bandimugambyeko bamutya, bakabaka be bandimugambyeko bamutya. Kati Museveni n'asigala nga ye siga lyokka limu okutudde gavumenti, ye tumuwaabirawa, Attorney General amutya. Wuwe simanyi editors, simanyi auditor general, simanyi auditor general amutya, simanyi editor, simanyi auditor, simanyi ani, bonna bamutya. Kati eggwanga ne lisigalirawo libadde teririna kintu kicekinga Museveni paka KDF lwezze. Okimanyi nti bakadaama bafuuse essiga eriri erituddeko gavumenti ya Uganda. Nabadde ndowooza mbuno bakadaama basinze kutuyamba nnyo eno mu gavumenti ya Museveni. Nagenza okuwulira ne gavumenti y'okukavule nga naye egamba temwogera ku bakadaama. Bannaye bakadaama bagenda otujoga ku luno Mukama. Bakadaama bagenda tujoga. Museveni yabadde agamba mbu bakadaama simanyi be bannamba emu mu kuleeta sente mu ggwanga, mu kuleeta dola, be bakutte economy. Emmwanyi ze Uganda ne bwe zikala ne ziggwawo Museveni tatya kasaba nga alina bakadaama mu diaspora. Abalamuzi tebayinza gamba ku Museveni, bannaddiini tebasobola mugambako, bonna bamutya, bonna basalawo okubeera mu bipampa bya Museveni, bonna basanga beeta bemikisinza omwo mu bipampa bya Museveni, bonna tebalina kye boogera mpaka Katonda lwayimusiza bakadaama. Jo nabadde mpita kavulaawo nga mpita wusu pidi nageza okuira nga boogera ku bakadaama mbuno mbu tebaboogerako ku gavumenti y'okukavule, era bakadaama mbu tebagambwako mbu kubanga be bajjanjaba abalwadde, be bazimba ekitebe. Oli atugamba mbu yazimba ekitebe yatulimba, mbu I build the fucking kitebe, alimba ennanyini kuzimba kitebe yatugambye bakadaama. Era mbu bawaayo ssente ezireetedde Museveni ate okubba eggwanga, mbu Museveni asobole okwenkanankana ne ssente bakadaama ze baweereza eka mwokya.
ne Museveni nasalawo abbe eggwanga asobole okukola ku nsonga zino kubanga bakadaama basinga kuwa eri kati olutalo lwa bakadaama olutalo lwa bakadaama ne mane lugenda kuleeta ebizibu lwasooka wano ku following wano luli ku following nze atali mu lutalo lwa following nze siri mu lutalo lwa following ne bannanga abatonotono olutalo lwa bakadaama lwasooka wano ffe twaluzuula dda tubaganira bakadaama bange omusajja ani Kimba Freeman yagamba bakadaama yagamba bakadaama oyo mutabani wa Katongole ya gundi ali awa gundi abalimba yawasa dda gundi eno yalekayo omukazi ana abawasa mwenda n'abamalawo olutalo lwa bakadaama muganda wange tewali kyatunzi kisinga kadaama mu Uganda awo zi government kati zikubaganira bakadaama kyovula babali bammawa batalina bakadaama bo babivaako ebyo gye babatwala gye balaga eyo ngenzeeyo ntya tumaze kufuna abaana bakadaama basobola okujja ne bacekinga gavumenti ne bagamba ku Museveni nti awo toyitawo tojja kusukkawo awo toyitawo kati ndeese kibuuzo leero senga mukama abadde tatuwadde bakadaama kucekinga Museveni ba leaders abatukulembera mu ggwanga Uganda Museveni bwatunyiza tumuwaabirawa obuvunaanyizibwa bwammwe mubumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe mubumanyi ba leaders baffe mu Uganda abalamuzi mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe parliament mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe bannamawulire mumanyi obuvunaanyizibwa tetuba kufuna bannamawulire mu bakadaama amawulire gonna Museveni abadde yagatwala paka twafuna Kadaama TVs be bajja ne batubuulira ebituufu buli anyigirizibwa anoonya Kadaama wamba bannaye munyambe waliwo chairman olimbuya wagera Kadaama yagenda omaani okuba ekyeyo nokkanya ne maama we taata wa omwana yafiirwa kitaawe nga amaka gaabwe galimbuyaawo omuwala n'agenda akole chairman no manipulatinga maama simanyi mbu n'akuguza n'ogula ebintu by'abamulekwanga ate wali wa mukwano ku omugenzi nga yakugamba ebintu by'abaana tebitundibwa Kadaama mumuliko mumuze no mumuze eri mwagule ettaka lye mumuvuvubye mwerosi mumuvuvubye mu kooti mumuvuvubye wonna olw'okuba Kadaama musirike ensonga za Kadaama tuzireeta ku mmeeza chairman ogenda kuzaayo ettaka lya Kadaama ogenda kuwa Kadaama ennyumba ye oteese n'omukazi kasita wali genda omukazi akuddize ssente zo yasalawo aleke ennyumba ya kitaabwe yabagamba tebatundanga omwana alina ebipapula byonna alina ebiwandiiko byonna mwakwata ennyumba ya Kadaama gwe chairman n'ogigula chairman w'embuya oli eyo mbuya nzija fayiro yamwe eri ku mmeeza yange ndi mu kuginoonyerezaako chairman kwata ennyumba ya Kadaama ogimuwe kwata ennyumba ya Kadaama ogimuwe va mu nyumba ya Kadaama yajja n'abonaabona aprotectinga bintu bya kitaawe sebo golwokuba olinga namwandu n'osalawo n'olotwala namwandu ne mulimba mbu nakuguziza ennyumba olwokuba si yazala Kadaama kale nja kujja eyo nvuddeyo ngenda kwesiba ku institutions bbiri zensinga okumanya obuvunaanyizibwa bwazo mu ggwanga ekkanisa oba ekereziya oba bakitaffe mu Katonda ngenda kwesiba ne ku Bwakabaka mmwe babiri mmwe bengenda okusimbako essira mu topiki y'olwaleero Museveni twandimuwaabidde wammwe mmwe mwandibadde mumugambako naye nammwe bwe muba temusobola mumugambako Museveni tumuwaabirewa ffe tugyewo obwenkanya era Museveni yabatuusa atya okuba nga nammwe temumusobola mugenda tuddamu ebibuuzo era muwulira mutya nga kati eggwanga lirina obuweerero olw'okuba lirina bakadaama batandika batya okutwala obuyinza n'amaanyi okugamba ku Museveni nga mmwe bakasitodiyani b'eggwanga kiki kye mwakola musooke mutubuulire mwawabirawo Kenya Uhuru ne Odinga bakola omukolo simanyi ogwa handshake wansi ne ba phrasinga statement eno enkuba yatandikirawo okutukuba bakabaka enkuba yatandikirawo bakuba bakitaffe mu Katonda enkuba yatandikirawo bakuba okubanga kakati obuweerero mu Uganda omuntu atalina Kadaama ebweru w'eggwanga nga mu nyumba yo toyinamu Kadaama oba Ssekadaama sukaali wamuvaako omuntu okunywa kasukaali
oyina okubanga oyina kadaama oba se kadaama ebweru w'eggwanga abatalina bakadaama kati tewakyali kunywa kasukaali kubanga obusobozi tewali. Okugamba ku gavumenti kati oyina okubanga oyina ennamba ya kadaama mu simu yo. Lwaki bakitaffe mu Katonda temusobola tuyamba nga bakadaama batuyamba? Era ekyo mukiwulira mutya? Enkuba yatandikirawo bakuba mugenda kujja mutubuulire tusobole okufikisinga ensonga eyo kubanga buno obuvunaanyizibwa bakadaama bwe beetise bwammwe. Tulina kuddukira mu Buganda Mengo gye tulina okuddukira tubagambe bannange abaana babawamba. Tetumanyi oba Mengo eri emu ku batuwamba, tetumanyi oba Mengo tuyagala batuwambe oba eyagala batuwambe, eri awo yasirika. Bakitaffe mu Katonda tetumanyi kiki kye bali. Byengenda okwogerako leero mu Bible and Politics. Muwulidde bulungi. Premium Dental Clinic, Maureen Skin Care, omuzimbi, Pulamba, ekyebyuma tubalina wano. Gwe jangu tukuweeko gweyagala akuwe services ze omuwe kasente. Omuntu wenna ng'oli kumpi ne Alien Skin ng'owuliriziganya ng'obanga olina ennamba ya Alien Skin, gamba Alien Skin. Omuntu wenna ng'oli kumpi ne Alien Skin muve mu bintu byonna eby'okwebuzaabuza naki. Gamba Alien Skin ave ku kitanda kwali afukamire wansi yenenyeze Katonda okuvvoola omusaalaba. Maama wa Alien Skin gamba Alien Skin yavvoola omusaalaba. Ebirala byonna bye muliko bye mwogera bye mwekwasa simanyi ba mu Lulenzi, simanyi NUP, simanyi NRM, simanyi biki. Osobola okukola effujjo lyonna ku bantu bonna ku bintu byonna tukolanga effujjo ku Katonda. Ojjukira ebigambo bye nakugamba olunaku lwe wanywera enjaga ku musaalaba. Nakugamba ffe tetugenda kulwanirira Yesu waffe. Tetugenda kulwanirira musaalaba. Kubanga naffe tulinda yatulwanirire. Yajja kwerwanirira. Alien Skin zo era kwolwo nakubuuliranga omusumba saakulumba saali politiko nali spiritual. Era nakubuuliranga omuweereza wa Katonda ne nkubuulira omusaalaba kyeki. Naye omusaalaba oguwulira oba gukyabulamu. Taasa obulamu bwo ng'obudde bukyali. Repent. Nakugamba nze sigenda abalala bagamba asimanyi bagenda kulopa nga nkulopa nti. Nze ng'olumba Katonda ate nga nkulopa nze wire. Nakugambye nze nembeera n'ekkanisa ne wemba ngizimbye mu Lutobazi naye nga nkimanyi nti Mukama yangamba nti teekawo ekkanisa. Nema nejja n'egimenya. Siwaba siteekayo injunction, siteekayo bwemba nyina ekyokwogera nkyogera kale gundi gavumenti egyegigale. Katonda bw'abanga ye yantuma alwane. Bw'aba si ye yantuma Alien toyina kikubonyaabonya neki. Naye omusaalaba njagadde nkikujjukize okijjukire. Repent. Omusaalaba gukozesa yiganga Defense Forces, Land Forces gundi yeyiganga. Kubanga Bible yegamba mu kitabo kya Yeremiya nti gwe embazi yange ewuula Katonda n'akwata bali okuwuula ekyo Katonda kyakola. Gwe kyuma kyange kyenkubisa ensozi. Kati Katonda akwata abasajja beyiganga ne bakola omulimu ogwo nga ye yabalimu. Repent. Kuba ekyamazima Alien ali bubi. Alien embeera ye mbi. Bw'ataweerwa omutwe bwe guwona guyinza okutabuka. Alien bw'awona ayinza obutaddamu kuba na waya zonna. Kubanga bakutte ejjinja lyakutte wali waya we zikwatira wali. Bwe wawona waya ziyinza obutaddako. Eyo nga nvuddeyo. Waliwo ekiri mu gavumenti. Mujjuke olunaku lwe nabagamba nti nno Birungi ali ku suspe. Nekomawo ne mbagamba nti yakomezeddwawo. Nababuulira waliwo ebintu byenzize mbagamba mu security awo. Ebimu ne mbyogera nga asagala ne mbitawo kubanga saagala bigenda wala. Nababuulirako ku bya Birungi oyo. Ne mbagamba ne bamukomyawo ne mbagamba bamukomezaawo kati bamuggyeewo ne baleeta oli omukyoli waffe. Oyo omukyoli waffe oyo era temuddamu kutya. Oyo omukyoli waffe oyo yatudde waawo. Bannange tayagala Museveni, tayagala Muhoozi. Oyo omukyoli lwe nasemba okwogera naye yaŋŋamba nsirike agenda kudda waawo newuunyiza era zeewo.
oyo omukyoli wafaze waawo oyo Oto Richard mumujukira nga mwogera ko wano kakati ate Birungi naye waffe naye n'Oto naye waffe kubanga RO fulani ye Oto assistant we ye Birungi mujukira nga mbalaga ebifaananyi bya Birungi nga Museveni yabimpereza nambuuza nti kuba no bonna ni gwokolagana naye ne mugamba oyo Oto gwe nkolagana naye Oto tukulinamu essuubi naye weebereremu Oto weebereremu obusajja tebukunyatula nga tonna bunyatula jukira bye twateesa onyatula akasajja RO fulani bulijjo gwe munoonya ye Birungi nabagamba waliwo abantu abababonyabonya naye nga mumulabu nga mubalaba nga ababonyabonya naye nga njabba basuuza nga muwakana tolwaliro simwogedde Birungi obadde okuba abaana baffeeyo mu bigundi byammwe kakati tokomye weeno kati gwe Birungi olinga gwe basudde Birungi nakugamba ojja kumaliriza oli eno naye Oto temumutya temutya nnyo Oto temumutya naye ne Birungi naye waffe nagamba Museveni okujjako nga ye ne mutabani we bebeekoledde ebintu omu avuga drone ng'omulala awamba omu akole kino ng'onaakola kino nga bo babiri be baliko road block zonna be baba bazibeerako naye bwe baba nga road block si be baziriko nsobola okuyingiza ekintu n'ekijja Ethiopia nekiyingira Sudan nekiyingira Uganda kati n'ekyo kyenjogera ekyo ye Museveni nena kyemugamba kyategedde newankubadde wa deployinze Sudan naye road block ze Sudan zonna zisobola okuyitibwako zonna ekintu nekiyingira e Kampala okujjako nga ggwe ne mutabani wo mmwe muliko mukole kye mwetaaga nga mmwe muli ku ground naye nga mutuma abaana b'abandi abakyoli Abaganda Abatoolo abaana beeyiganga batuyamba buyambi okubeera e Uganda balina kubeera US okimanyi naawe kati ne bw'ono deploying oddamu nga nina kyentambuza okukijja Ethiopia, Somalia, Eritrea nkiyingiza bulungi nnyo nekiyingira Sudan nekiyingira Khartoum nekiyingira wano gundi Sudan ono nekiyingira paka Kampala bwe mba nina kyenjagala okujja mu West Africa nkiyingiza bulungi nnyo nekiyingiza Congo nekisaza Congo nekiyingira Kasese nekiyita paka Kampala awo nno nsoma lupapula lwa Museveni nsoma ripoti ya Museveni naye ba Museveni onfuna oba tonfuna bw'oba tobitegedde gololo omukono nkuddiremu kubanza ebintu ebisinga mba njagala kuyogera naawe kyengezako okugamba nti toyina kyokola okutwala amajembu no gagende gakutaasiza eri ewala okujjako gwe genda oyimirire ku road block weekolera ebyoyagala nga gwaliwo naye bw'oba otuma butumi n'osigala ng'oli eri mu kitoyi kyo ekimotoka kya toyi tolina kyosobola kusiba kubitambula mu ggwanga Uganda biri byenkugamba biri kati obanga Birungi akulemye n'omugjawo Birungi owe wammwe akulemye Oto omukyoli gwe wasalirako okimanyi nti wasala jjajja wa Oto emimwa okimanyi nti olina ab'eŋŋanda za Oto be wasalako emimwa Oto yaŋŋambye nkugambe mwetewa mukola mukolere bwe muti mukwase jam nga fire brigade teyina weeyita ennyumba ya Sitani ekwata obuliro ebengeye okimanyi nti wasalako emimwa ab'eŋŋanda za Oto Birungi bw'aba akulemye Oto yana kugamba Oto ye musiru agenda okukolera byoyagala mwe mukwase jja mu nyumba ya Sitani ekwata omuliro ebengeye nga fire brigade teyina weeyita wawa Birungi saspe n'atwala ebbanga katebe lwakuba ebintu ebimu tuba tetubyogera nengamba Birungi tovaawo Birungi nangamba leka nemugamba tovaawo beera waawe yakugobe kubira Birungi omubuuze nedda Museveni buuza Birungi sakugamba nti nonkolagana ne Birungi kati ateraba Birungi abadde akwagala omugyewo ozoozunga ogudde mu Oto bwe bakunyatula togamba nti nze nkunyatuza bajja kunyatula Oto bw'otakola byolina kwegamba Oto gwoyagala nnyo Museveni okusinga oli gwe wakkiriza omulimu gwe wakabi wasoose n'obuuza kiki ekijjisizaawo oli okwokkiriza omulimu kwegamba gwe wakabi gwe yasoma ennyo kale katu ogende naye Oto ye fulani anti mwagala kumanya ani RO fulani ye Oto yaŋŋambye mwogere openire kyogamba wasala abakyoli Oto takimanyi nti gwe wasala abakyoli
nedda olowooza oto takimanyi nti Museveni weewaawo okakasa gwe bulaba oto omulaba musiru ye takimanyi nti gwe wasala abakyoli ye olowooza talina busungu okulaba nga ewaabwe wafaanana bwe watyo kati ajja kunywereze mu buyinza naye banaye Museveni nagamba ogenda gwa mu bikopo kati byonna obyasizza nze kansirike wama ara fulani oto webale nnyo webalire ddala abantu bakulinamu essuubi leero nkwanjudde mu butongole anti gwe mugezi wakuno ate munnange gwe omukambwe omunoonyereza gundi ofiisi yiiyo tukwagaliza mirembe Sebbale yagamba nkwagaliza mirembe tokigeze okugaana munnange nkwagaliza mirembe sibe ngugu nkutwale ojja kiwulira mulabanga bwe basudde birungi next week musobola okuwulira eggulire eddene Supiika Anita Among watudde wali enkato essaawa yonna tusobola okumalako wiiki eno nga ge mawulire oba wiiki ejja Among nga si Supiika wa Parliament obuzibu kiki Kadama Defence Forces bali bakuba obubbi buli mu Parliament olaba esente zonna ababakazi beewadde bonna ng'obabaze Anita yeze yatutte zikubisaamu ezaabwe emirundi 8 zonna yazitutta Anita Among kuba ye Museveni alowooza ajja kukozesa Anita Among omanya Anita Among gy'alaga Anita Among essaawa yonna NRM ko kasa etuula bamugyemu obwesige essaawa yonna Museveni atuuza NRM okugoba Anita Among ekiri mu gavumenti naye buli Museveni lwasesetule empiki bw'ati aleeta zaffe bannange yakutte ku mpiki y'oto kati ngenda bawanga fayiro z'ebyokwerinda buli lunaku ekiri wakati wa Museveni n'Among ekiri wakati wa Museveni n'Among omu agenda kunyaatula munne naye onvuddeyo bekambi kwate mpola njagala njogera ebigambo bitono oto bye yaŋŋambye okwogera byataŋŋambye si byogera saagala nnyiiza oto yakajja mu ofiisi tulina programu tulina pulaani ne oto ey'okutereeza Northern Uganda abantu b'omwapa omwana wamwe amaze okukwata mu kintu essaawa yonna mwetegeke oto osinika ebinnyo naye abantu b'omwapa bo balaba bwe babonaabona olaba enkayane ziri wakati w'Abamadi n'Abakyoli nga y'Omunyarwanda ali mu kulunda ku ttaka ye Museveni alowooza ebyo oto tabiraba kansirike ate mwenyaatula bulungi temutukuba amasasi gammwe tegatukwata oba mukuba oto oba oto yabakuba temukuba abantu ba bulijjo mmwe mukole byammwe eyo nvuddeyo abantu beebunjako n'olubuubuuto lwa Lake Victoria olubuubuuto lwa Lake Victoria muwulire okusinziira ku basajja bano bye boogera tuli bagagga nnyo okusinga Congo ba Museveni babadde boogera oye yaŋŋamye obi yaŋŋambye byenkola alina gwagatta obwongo alina gwagatta obwongo ze kamuvume ayinza ate okututuusa essaawa zino nga tannaba kutununula kamuvume wamma gwe owulira nzezeeyo eri gye mbadde ba Museveni bagamba bwe bati tubafuukidde ekizibu ku social media era pulaani zaabwe ezaawo wonna zeesibye mujjukira bwe nabamenyedde enkambi ze batandise okuleeta ebunjakko olaba ekizinga eky'obunjakko kyalina ekibira kyonna kyali mu kibira ng'ekibira kikwafu nga ssaawa 8 enzikiza ebeera ekutte ebunjakko 8 ez'emisana enzikiza ebeera ekutte ng'oyingira ekibira bwoti n'oba ng'ayingira mu nju kaakati okusinziira ku bye babadde boogera mukimanyi bunjakko mugagga okusinga Congo olubuubuuto olwo dutwala oddukuba essisa abantu b'essisa nyina ekintu kyentegeddeko olwaleero nti nno waliwo Abachina be baaweebwa mu eyo baabawaayo liizi ya myaka 99 waliwo Abachina oba Abakoleya baabaweeyo baabawa liizi ya myaka 99 ku mataka gammwe
obugagga obuli eyo businga obuli e Congo si kya bugagga kimu. Olwo olubuubuuto lulina amafuta, Bunjako muyina amafuta, muyina golodi, simanyi muyina buli kya bugagga kiwali owuliddeko ku nsi kuno e Bunjako gye kiri. Olubuubuuto olwo lwonna oddutwala oddukuba simanyi ku ntebe. Bussi obugagga buli eyo. Buyiga obugagga buli eyo. Kyemuva mulaba nga Abanyarwanda beeyongedde. Babayeemu Abanyarwanda awo mubawase, mubafumbirwe, basabulwe. Abasajja bano bagamba bwe baweebwayo emyaka 5 emirala bagenda obbanyatula, bayagala nga ekitundu ekyo kyonna tekikyalina bataka. Nga tewakyali mutaka n'ogu. Mwe bafande Katongole mmwe bagenda obbanyatula. Mwe bannayo bagenda obbanyatula. Mulaba Abanyarwanda abali eyo abeefula babaleeta Abanyarwanda abo mubalaba ng'abanaku, ng'abapakasa abanaku. Bali mu ddiiru kubanga waliwo obugagga. Nkugambye e Bunjako bagenda kuzimbayo ekintu ekifaanana pooti. Bagenda kizimba mu bitundu by'e Bukiina Makungu around there, oba Ssenyondo Bukiina Makungu around there. Naye temulowooza mbu enkulaakulana ezze. Ebyobugagga bye bagenda okusimula awo biri ebyaleetesa tanka 3 eziri eri Ennamaala waggulu eri mu bakazibwe. Kazibwe kye kyamuleeta nga yajjagawanye ng'akuba buli muntu alina obuyinza bungi nnyo kati yeekwese. Abantu b'e Bunjako mukwate emisekuzo muwoole bulungi emisekuzo mulinde Kazibwe. Kazibwe waliwo omuvubuka oyo avuga kidrooni ekyo bamuyita Junior, kidrooni ekyeru. Abantu abo mubakwate mubazingiza awantu, mukwate Junior mumwoke. Oba alina emmundu temutunyumiza. Temwalabye abeekajjansi bakutte ow'emmundu ne bamayinja ne bamutta. Mu ab'e Bunjako temuddeyo. Naye ab'e Bunjako ngenda bajjayo eyo nteekeyo abaana nga mbajja eyiganga kubanga kirabika nga temutuyambye. Bunjako tetulinaamu bantu bazaalwa yiganga. Mu ab'e Bunjako mulaba Junior musobola okimutwala newankubadde alina emmundu. Amasasi gamuweddeko wali waneera okuseejebeza. E Bunjako tewali yazaalibwa Lweza. Ab'e Bunjako mulina amagezi mu mitwe. Obeera mulindanzi. Wano kuleza stage. Ab'e Bunjako oba ayina emmundu ate netiwaaka ebadde ki? Bulendo Osumagira yimirira. Stand up. Abantu b'e Bunjako muzingize Kazibwe. Tewali agenda bayamba. Ebyo bye muli eyo mbunno. Ebyo bye muli eyo simanyi mbu mugenda mu makooti. Simanyi mugenda mu kooti, simanyi chief magistrate, simanyi police. Muzingize Kazibwe mumukube mumwoche mutambule mugende. Temukwata katambi n'aka, temufulumya katambi n'aka. Mumwoche mutambule mugende. Mumwokera awantu nga tewali na mulirwano. Mumwoche temufulumya katambi mutambule mugende. Tulabe police gwenenoonya. Bwe muddamu okukola ebintu ebifaanana bwe bityo temukwata katambi konna, temukkiriza kukwata katambi konna, temuddamu kukola kintu nga mukuta obutambi. Temukwata butambi. Mukwate Kazibwe mumwoche mutambule mugende. Oba oyo mutabani we Junior. Muwuliddemu abantu b'e Bunjako. Bunjako mugagga okusinga Congo. Bagenda kuzimba awo pooti, naye pooti eyo egenda kubanga etwala bya bugagga byabwe. Bye bagenda okutandika okusimula eyo y'ensonga lwaki baleeseyo tanka batandise okuinstolinga yeeyo ebyokulwanyisa barakisi z'amagye biki ditache ez'enjawulo. Basima omusenyu gulimu ebyobugagga. Bunjako yenna yeetooloddwa ebyobugagga n'olubuubuuto lwonna olwaleeka Victoria. So bannayuganda tuli baavu emitwe gyaffe gy'emyavu. Mutandike okulwanirira obugagga bwaffe. Katonda yabutuwa teyabiwa Museveni. Eyo nayo nvuddeyo. Tugenze mu politics kati. Olinange Sandra Nachiwala kakano kesimbule
Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu munyiikaavu n'engeri abakulembeze gye batandise okwezibika ensimbi z'omuwi w'omusolo ne baleka bannansi nga bayaga. Kazimba agamba nti ennyamidde bwe yawulidde ebigambibwa nti waliwo ababaka abaweereddwa ensimbi obukadde 10 buli omu mu ngeri nakati etannategeerekeka. Bino abitugambye nga obubaka obw'amazuukira ga Kristo era abakristaayo bonna mu ggwanga. Ku ntandikwa y'omwezi guno amawulire gasaasaanye mu bannayuganda nga bwe waliwo ababaka ba paalamenti abafunye ensimbi za Uganda obukadde 10 buli omu okuva eri omukulembeze w'eggwanga bo nga abasiima okuyisa ebbago ly'etteeka ku mmwanyi nga kwogasa n'okubateekateeka okuwagira kyenkanyi ennongosereza ezigenda okukolebwa ku bbago ly'etteeka ery'amagye ga UPDF Act akadde konna erisuubira okuyitibwa mu paalamenti y'eggwanga. Newankubadde ababaka naddala ba NRM bewakana okukwata ku nsimbi zino, banna ba NUP bakyabalumiriza okwezibika omutete guno era nga bataddewo n'ekitabo abeegaana ensimbi zino kwe bateeka emikono gyabwe lwe bazibidde olunaku olw'eggulo abaka 7 bokka be badde bakateeka omukono ku kiwandiiko kino. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kitayiro. Fetugamba nti nedda sente zino tuzigaana era ffenna abasayinize kuno tetwazifunye. Kati nga obubaka obw'amazuukira Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abagufudde omugano okugabanyanga ensimbi nga bannansi bafa njala. Era waliwo abantu bangi abafuna omudidi gw'ensimbi ng'oluusi tegumanyiddwa ne gye gugenda ate ng'eriyo abantu abavaabira ne baleka abalala nga beerya nkuta. Kale ekintu ekibi nnyo okuba nti oli avaabira n'alya ng'ate eriyo eyerya enkuta nga tamalina kyakukola. Ono agambye nti mu kaseera kano ng'eggwanga litawana n'embeera y'ebyobulamu embi eddaga litamala mu malwaliro okwo n'ebirala bingi kimalamu amaanyi okulaba nga abakulembeze basalawo okukusa mbuto zaabwe. Ekintu ekisomooza kubanga ate waliwo amalwaliro nga temuli ddagala ne wabaawo amasomero nga gakutte mu mbinabina. Amasomero gakutte mu mbinabina nga gagenda kugwa. Waliwo n'anamalanga enguudo nga wozitambuliramu obanga ayingira entaana eya Walumbe. Mu kaseera kano ng'ebyobufuzi bisemberedde okuddamu okufuuka ebyebbugumu mu mwaka 2026 Kazimba alabudde ku bikola eby'effujjo ebitera okwetobeka mu mbeera ng'eno ne bivaamu n'okuyiwa omusaayi. Newankubadde ng'abantu baba ba bibiina bya njawulo naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋanamu ekitiibwa buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. N'olwekyo ebyobufuzi eby'okunyolagana n'okubagana emiggo n'ensambaggere ebyo si birungi tubyewale. Obufu bwe bumu akobodde abavubuka okw'omukutabanga mu kukozesa ebiragalalagala byagamba nti bya bulabe nnyo era ebiseera byabwe by'omu maaso. Many of our youth, full of potential and promise, are falling prey to addiction, which not only endangers their health and future, but also fuels violence, theft and moral decay. Ng'obubaka bwera bakiriza bonna mu ggwanga mu kaseera kano ak'amazuukira Ssaabalabirizi asabye buli muntu okwekuba mu mutima okwenenya n'okwesa okuyita mu bikolwa kko n'endowooza. Owulidde ebigambo bya kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu nti ekkanisa oba ye nga kitaffe mu Katonda atutwala nabbi w'eggwanga Uganda yennyamidde era mweraliikirivu naye taprovidinze solution yennyamidde bwennyamizi. Eyo position ya kanisa wulira position ya ekereziya. Ngenda bikwa kamalo okukubagana amawulire gonna tugende wali. Kale kakati ababaka batula ku kakiiko ka paalamenti akalondoola olutaba abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference batubuulidde nti okutya kubeeyongedde ku ngeri y'akaluka 2026 kikagenda okubeera. Ekereziya n'ennyamivu ekkanisa eri y'abaprotestant ya Kazimba Mugalu oyo nabbi waffe mwennyamivu taprovidinze solution tamanyi kiddako wabula mwennyamivu naye mweraliikirivu nga nze omuntu wa bulijjo. Ekereziya ewa nabbi waffe nabbiziwa Ssaabannabbi Ssaabakabona akulira abepiskopi bonna naye atandise ng'agamba atidde afunye okutya. Biwulire bulungi.
balowooza nti kayinza okumamirwa emivuyo ekitoogeriko olutaba abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference batubuulidde nti okutya kubeeyongedde ku ngeri ya Kaluka 2026 gye kagenda okubeeramu nga bo balowooza nti kayinza okumamirwa emivuyo ekitoogerekeka. Abakulu basinzidde mu baluwa yaabwe namutayike y'omulundi ogwa 27 gye bawandiikidde abakkiriza bonna mu ggwanga nga bayisa galubindi mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bano bagamba nti byali mu Kaluka Kawempe North kulinga okulagula ku ebyo ebinaabeera mu 2026 era basabye bekikwatako okuyimbula abantu bonna abazze bakwatibwa ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi. Omusasi waffe kabitumalirireyo mu bujjuvu. Abasumba b'enzikiriza y'obukatuliki baludde ebbanga ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga babitunuulira kyamuli nga bwe bagamba nti n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa kyeya ne kikaaba okw'enkuba kirabika nga akaseera kaabwe okubaako kye boogera kabadde nga kabindabinda. Olwaleero basumuludde ebbaluwa yaabwe eya buli mwaka eyitibwa pastoral letter gye bawadde omutwe nti amazima gali bafuula ab'eddembe bwe basinzidde okwogera ku buli ekibadde kigwawo mu ggwanga. Bano ababadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe kitaffe mu Katonda Anthony Siwa akalulu ka 2026 engeri gye kanaabeeramu ebasuza tebeebase. We observed that every election period comes with anxiety, violence, uncertainty, and a sense of hopelessness. Issues such as an even playing field for the contesting candidates, interfering in elections by the security agencies, and violence are still unresolved. Balabudde ku mivuyo egiyinza okumerukawo ng'ate gikoleddwa babyakwerinda be bagamba nti bandigezaako okweyingiza mu kalulu. There have also been complaints about vote rigging, unclear winners, and loss of property and lives. There is a need to provide an enabling environment for voters and the political parties to participate freely and effectively in the general elections. Bano bongedde eddoboozi lyabwe ku b'oludda oluvuganya mu kubanja abasibe abazze bakwatibwa naddala abo abaakalikibwa kkooti y'amagye ginnayo ensukkulumu be yalagira edda bagibweyo batwalibwe mu kkooti za bulijjo. Abantu bano abamu bakwatiddwa ebitongole ebikuumaddembe. Abamu ku bano batwaliddwa okuwoza mu kkooti z'amagye. Naye bino byonna era bitegedde nti wabaddewo okutulugunya abantu abo abakwatiddwa. Abamu bawambiddwa buwambibwa ne batabajja na kumanya uwa gye bali. Waliwo n'abamu basibiddwa mu bukyamu. Bakyukidde n'akakiiko k'ebyokulonda ke balangidde obutafaayo okusomesa abantu ku byakulonda bategeere kye bagendamu ekiviiriddeko ate embeera okwongera okubijja. Bwe twogera ku civic education, wano abantu bangi bakimanyi nga ekiseera eky'okutendeka abantu okugenda okulonda. Naye civic education kigazi okusinga ekyo. Ate kino kyennyini okutendeka okwo bwe kuggwa bameka baba bategedde okulonda nga bwe kunaaba. Ensonga endala nnyingi zibakoonyeeko mu kiwandiiko kino omuli obuli bw'enguzi, embeera y'abantu etasanyusa, okuwuuta ebidde ekisusse, ne bakubiriza n'abakkiriza okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Agamawulire ameka? 2. Nkulaze eri ekkanisa, nkulaze eri ekereziya. Lwaki nga kuba gaggweeyo? Tugenda ku discussinga ku ebyo ebyogeddwa kimu ku kimu. Ekereziya tugimaze n'ekkanisa tugimaze. Tugenze mu Buganda Kingdom. NTV akawungezi. Katikkiro Charles Peter Mayiga alaze obwennyamivu olw'emivuyo w'egyeyolekera mu kulonda kw'okujjuza ekifo. Institutions zonna ze twandiyimiriddeko okwesiga zonna ziraga bwennyamivu na kutya. Ziraga bwennyamivu na kutya. Ne Buganda etandise eraga bwennyamivu na kutya. Wulira. Omukyumbaka wa Kawempe North bannamagye mwe baakubira abalonzi ne bannamawulire. Katikkiro agambye nti enkola ng'eno singa teekome okulonda okwa 2026 kuyinza okufuuka okw'obulabe. Bino okubyogera abadde asisinkanye ekibiina ki National Unity Platform abadde bazze okumwanjulira omubaka wa Kawempe North Elias Nalukola n'okuwagira okugula emisinde gy'amazaalibwa g'abeene. Omusasi waffe abirondodde. Okulonda kw'okujjuza ekifo kya Kawempe North okwaliwo nga 13 omwezi guno kulirwawo nga kwogerwako mu byafaayo by'okulonda kwa Uganda abakuumaddembe abamanyiddwa okulwanyisa obutujju abajjat bwe bakkakkana ku bannamawulire n'abalonzi okubawuula emiggo okukira kubakuba ente.
kati olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanye abakulu okuva mu kibiina ki NUP abakiise embuga okumwanjulira omubaka Elias Nalukola ko n'okuwagira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro asinzidde ku bye baayitamu n'avumirira effujjo eryakolebwa mu kulonda kuno. N'avumirira effujjo abantu amannyo okubamenya amagumba nalaba omuntu bamenya okugulu akalulu obululu ensi tugiryako makoola tewali nsobola ki omuntu yandiwaaliridde ekiyitiridde olwakalulu obululu. Ono asabye bannabyabufuzi okuvuganya mu mirembe basobole okukuuma ekitiibwa awamu n'ekifaananyi kya Uganda. Uganda eno okukula lya Afrika twagala mirembe kale obusambattuko bwe mu kalulu obululu lwa constituency ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera. Katikkiro asabye omubaka Elias Nalukola okubeera omuvumu n'okukola ebyo by'asaanidde okukola kasita biba nga biyamba abantu bakiikirira. Eweraliikirira bya Sseggirinya gwekola bibyo. Nzizeemuko emabega kubanga nina bye njagala enjiri ejja kukwatagana nga tumaze okugjayo ekintu kino. 1. Video ya leero njituumye nabadde ndowooza ku kintu kino. Museveni ye tumuwaabirawa. Museveni atuuka atya okubanga yali ku top y'eggwanga Uganda nga talina yamuceekinga. Bakabaka bakakkana batya ne bajja ku wansi wa Museveni. Bannaddiini ne bakakkana ne bajja wansi wa Museveni. Museveni n'atumbira n'abayitako. Kyatandika ddi kyajja kitya. Mmwe abandivunaanyiziddwa ku bino mmwe temulabawo nga waliwo obutali bwenkanya ku Museveni ku byakola mu ggwanga Uganda. Mmwe mulabanga byonna Museveni abikoze bulungi. Ekira bwe mubanga mmwe betulinamu essuubi nga mmwe mulina okubeera bannannyini ffe nga mmwe mulina okutuvunaanyizibwako ne mubanga mujja kwennyamira bwennyamizi mujja kutya buti era ne mutugamba mutidde Buganda etidde Ekereziya etidde ekkanisa etidde kati kadaamaddewa. Olunaku lumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba ebigambo bino. Nkwaniriza kumunya naye busibitano munafeata. Leero omuntu wabaaga menye. Tabakwatibwa mu bitundu by'eggwanga ensanda butikudde oluwalo nga n'olekeddwa abakulembeze b'ekibuga bali bakulembeddwamu omuloodi wa Kampala Ssaalongeri. Nkwaniriza kumunya naye. Tugenda okuwulira ng'ate enkiiko zitudde. Thousands have converged at Obiri Mengo Palace to grace the 30th coronation anniversary of Kabaka Ronaldo Muwenda Mutebi II. Different leaders from different social, cultural and political attachment graced the 30th coronation. At around midday, the Kabaka of Buganda Ronaldo Muwenda Mutebi arrived at the palace in Mengo for the 30th anniversary celebrations. Kabaka was welcomed by his subjects amidst cheers. As a culture norm, Kabaka was carried shoulder high by members of the Mbogo clan and taken around waving to his subjects. During the 30th anniversary commemoration, Kabaka Muwenda Mutebi II later addressed his subjects. Kabaka Ronaldo Muwenda Mutebi was concerned over the increasing number of youth leaving the country for modern-day slavery. Temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Kutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. He says the kingdom will continue to work with government to ensure implementation of projects that solve unemployment. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kabaka Mutebi condemned some of his subjects who get hoodwinked by money to go against the kingdom. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala
n'olwekyo temubongoota. He asked them to desist from double standards on matters concerning the kingdom and those affecting the kingdom. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali akamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. His Majesty similarly reminded the central government to fulfill its pledges of return of some of the Buganda property. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Awangala nnyo ayisa abasajja kabaka. Kakati tutandise video nga tutambudde institutions zonna nkugambye obukulembeze bwonna bwe bubeerawo Katonda yali bw'otunulira omutima Katonda gwe yatekeramu obukulembeze buli muntu aba alina amucekinga, buli muntu aba alina okubaako wateeka okubaawo awabeera apiiru ku Museveni eri luddawa. Buganda erina culture, erina institutions. Buganda yakola institutions zaayo nga teziggwaayo. Tosobola kugoberera kooti za Buganda n'ozimalayo bwe wabaawo obutaliko bwenkanya. Kitegeeza wonna obojja ojja kufuna obwenkanya buli wootuuka buli omu alina acekinga munne. Newankubadde nga kabaka yali waggulu w'ebintu byonna mu Buganda, naye kabaka bw'aba alina ekintu kyakoze osobola omuwaabira ewa mugema ow'enkima. Kabaka bw'aba alina omusango gwasaze alinga asembayo ng'oyagala okukola apiiru ogenda wa Namasole maama we asobola okusazaamu judgment ya kabaka. Okimanyi Buganda yalina ebintu byayo nga bw'obirabira ddala birina kali kyenno giraba ya Bwakatonda. Naye Museveni ajja atya okubanga ali waggulu w'ebintu byonna mu Uganda nga ye kyakoze kyekisembayo tekiddibwamu? Ye video y'olwaleero Museveni bw'atunyiza tulagawa ekkanisa te providing solution ku bizibu ebiri ewaka. Buganda te providing solution ku problems nayo yennyini zeeyitamu. Twatuuka tutya wano? Era muveeyo mutubulire ng'abantu abakulu, kubanga ekimu ekisinze okututabula emitwe kikino. Mukama asitudde omulembe oguzze nga gulina okuyamba ku kino, naye ne mufuuka bayimiridde mu kkubo ate okulemesa kino okubeerawo. Naye ate ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda temubirinaako solution. Kazimba Mugalu agambye naye yennyini avumirira ekibba ssente ne extravagance eri mu gavumenti n'enkwata gye bakwatamu ssente n'omululu gwe balaga. Naye atulese tatuwadde solution. Kitaffe mu Katonda ziwa teyatuwa solution. Eggwanga lyonna bw'osoma ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essula y'omukaaga, enjala yagwa. Bw'oba omalako chapter y'omukaaga, enjala yagwa. Abantu ne batandika n'okulya abaana baabwe. Mbyogeddeko oguno obubaka wano obuwulidde ebbanga. Kabaka yali mu ntebe bw'awulira nti enjala etuuse abantu balidde abaana, yagamba mugende muleete omusajja wa Katonda, mugende muleete Ziwa tubuulire abantu batuuka batya okulya abaana baabwe. Ziwa yalina ekyokuddamu, yagamba mugende muleete Erisa, bw'agana mumugyeko omutwe. Erisa bamugyeko omutwe. Erisa yagamba bano abasajja, kirabika bw'osoma wano Erisa alabika yali ye yasirika kubabonereza kubanga Akabuye yalina obuzibu, kubanga abagenda omuno naawo bonabona yabanyatula n'abanyatula nga abanyatuza kigambo. Naye bwe yajja mu ssuula ey'omusanvu aprovidinga solution mu ssuula ey'omusanvu agamba bw'ati, nabadde sikitegese ayereka ngendeyo ko katono ndyoke nkomewo wano mu gundi ya leero. Ekyokubiri essula 7 Bayibuli egamba bw'eti, ekizibu kyali kyanjala ne bayita omusajja wa Katonda nga Kazimba Mugalu bannamawulire bwe bamutunuza mu kamera. Awo Erisa n'ayogera nti mbuulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga kampegaano, ekigero ky'obutto obulungi kirutundibwa sekeri, n'ebigero 2 ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Enjala yali eri mu Samaliya ng'enjala abakazi balidde abaana baabwe batandise okulya abantu.
kabaka nga talina kyakuddamu mu kizibu ekyali mu ggwanga ne baleeta omusajja wa Katonda. Elisha bwe yatuuka teyennyamira. Kakati kitaffe mu Katonda wennyamidde era otidde eggulire litandise ligamba bannaddiini batidde. Kati tuddukirewa mukakasa mmweba Elisha ab'omulembe guno oba tulindeyo Elisa omulala. Elisa bwe yatuuka yagamba bwe buti bwe bunaabanga enkya mu miryango gya Samaliya akawunga kagenda kuvuluuja buvuluuja. Ye ng'omusajja wa Katonda akyogedde agenze Katonda yamanyi. Oba yamala kukisabira oba Katonda yakimugamba oba ye yakikubawo bukubi, kubanga omusajja wa Katonda wenna bw'oba otambulira mu makubo ga Katonda nga Katonda yakutuma kiri mu interest ya Katonda okukola ekigambo kyo. Waliwo abasajja ba Katonda abayogera ebigambo nga tebeebuuziza ku Katonda nga Katonda alina okumakinga sure nti kati atandika yo okutambulira mu kigambo kino. Bw'osoma 1 Kings chapter 17 kugundi Eliya bwe yali asiba enkuba yagamba bw'ati, enkuba tejja kutonya ng'ekigambo kyange bwe kiri. Eliya, enkuba tejja kutonya okutwala emyaka 3 n'ekitundu ng'ekigambo kyange bwe kiri. Eliya yasiba enkuba mu interest ye. Kati Katonda ng'alina okumakinga sure nti kati atandika okukaza buli awali enkuba, atandika okugijjawo tetonya mu nsalo zonna Eliya ze yali alagidde okwakamu omusana ng'ekigambo kyange bwe kiri. Abasajja ba Katonda e Uganda ekibennyamiza mu biseera ng'abantu balinda solution, muli basajja ba Katonda oba mutulimba. Nabbi Nasani bwe yalaba nga Dawudi avudde ku mulamwa ayagadde muka Uriya n'okumutta amusse teyennyamira. Yagende wa kabaka n'amubuulira ekituufu n'amugamba ssebo gwe musajja gwe weddeko. Era Dawudi n'agwa mu maaso ga Katonda ne yeenenya era Dawudi teyakiddamu. Naye mmwe mubaddewo nga Museveni waali nga muli mu bukulembeze obwo nga ne Museveni waali. Museveni mwali mumugambyeko ki kye yali alese nti oyinza otugamba nti nze namugamba kino n'akireka. Obubi bwa Museveni bweyongeza okukula buli lunaku nga nammwe weemuli, naye Mukama yabateekawo mmwe mu kyekinga oli. Nabagamba buli muntu alina ekintu kyayinza okuba nga akimanyi nga Mukama yamuwa obusobozi bwe munda mu ye. Nga era obusobozi obuli mu ggwe ky'osinga okumanya ky'oba osinga okukola by'otamanyi kukola bireke. Bwe mba njogera ebintu bino buli lunaku nga mbiddiŋŋana, togamba nti abantu bano mbasibako lukongoolo. Si lukongoolo, mmanyi kye balina okukola. Kubanga Bayibuli ennyiriri ezibasimba zibawa obuyinza bwonna, ennyiriri ezisimba abo abasajja. Yeremiya essuula 1. Nakumanya nkutumye genda nkuwadde obuyinza obw'okusimba n'okusimbula. Kati mukamba bulire Ekereziya obe bannaddiini ne baagala Museveni aveeko mu wiiki emu avaako. Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti Museveni aveeko wiiki eno avaako, okimanyi? Tulaba nga balinga abanyooma Buganda abo abasajja. Kabaka n'amala ayogera n'agamba nti Abaganda omusajja aveeko. Nkugambye akatambi Kabaka n'abanga alina omuntu gw'agamba nga mulala. Omuntu n'amukwata akatambi ng'agamba nti omusajja aveeko. Nga gwabadde agamba badde amugoba ku ttaka lyawa naye oli n'atuweereza eddoboozi nga ligamba nga guni nga Kabaka agamba nti omusajja aveeko leero kimala. Bagenda okutugamba nti yabadde agamba eyabadde atudde oba ku ntebe oba ku ttaka oba ku ddiba ly'empologoma lye yabadde atugamba nti va omusajja oyo aveeko. Eddoboozi ne lifuluma bwe lityo. Tugenda okukakasa nti Kabaka si yabadde ategeeza nga Museveni avuddeko. Naye nze mbuuza, amaanyi gammwe ge mutamanyi ge mulina oba ebigenda mu maaso mu ggwanga biri mu interest yammwe? Nsobola okukulaga bannaddiini we baprovidingidde solutions mu Bible. Bwe muba ddala nga mutusomesa Bible, ddala nga musomesa Bible nga Mukama yabatoma nga muli mu interest ya Katonda okubasimba okuba bannabbi baffe ab'omulembe guno, basajjamu mutubuulire ebigenda mu maaso mu ggwanga bibasanyusa. Oyinza otya okutya obuti nota providing a solution nga wansi w'olulimi lwo Mukama yateekawo amaanyi. Mukama ayinza n'okukola ekintu ekiri mu interest yo. Joshua bwe yali akulembera omulembe ogw'ekkanisa eyo gye yali akulembera ey'omu ddungu nga Moses amaze okufa, yayimiriza enjuba
Yoswa yayimiriza enjuba kuba kye yali ayagala, kye yali alaba ye yali solution ng'alina kuyimiriza njuba, ne kibeera eri Katonda okukwatira awo enjuba eyimirire. Yoswa n'alyoka asala abasajja, naye Katonda yali alina okuyingira mu kiri Yoswa kye yali ayogedde, Katonda akiyimiriremu kituukirire. Katonda bw'amala okusimba mu ofiisi n'amala n'akuwa obuyinza, ekintu kyonna ky'okola Katonda akisimba bwe kiba mu interest y'omukulembeze oyo Mukama nga yakuteekawo okuba omukulembeze we eri abantu be. Nkugambye Elisha yagamba nti enkya emmere egenda kubeera mu miryango gya Samaliya, kati Katonda n'atandika okunoonya wajja emmere. Katonda n'atandika okunoonya wajjira Abasamaliya emmere. Mu kibuga Samaliya nga muteekwa okubaamu emmere ku lunaku Elisha lwayogedde. Waayi Elisha kyayogedde bwe kitatuukirira Katonda yaswala. Kyova olaba e Uganda nga Bayibuli eweebuuse, Katonda aweebuuse, omwana n'akola omusaalaba n'agunywerako enjaga, tabirabamu makulu kubanga mmwe mwaswaza Katonda. Bannaddiini b'e Uganda temugjeeyo maanyi ga Katonda kugalaga, Katonda naye ateekebwe ku testi. Bayibuli egamba mmwe munkeme mulabo basi kikole. Munnaddiini vaayo oyogere, Katonda atandike. Katonda yatandikirawo okukulungutana oba bwali kawungeezi. Katonda yali alina ekiro eki kimu, kubanga omusajja yagamba nti enkya emmere egenda kubeera mu miryango gya Samaliya. Katonda yatandika okunoonya wajja emmere mu Samaliya taswala, kubanga Elisha teyandizeemu kwogera kigambo mu Samaliya ne bakiwulira. Kati Katonda alina interest mu Elisha ne mu bigambo bya Elisha, kati alina okukola ekigambo kya Elisha. Elisha kyakoze emmere gye mu Samaliya, abantu bategere kubanga Katonda bamulabira mu Elisha. Kazimba Mugalu ku byokola e Uganda bakulabira mu Katonda. Bannaddiini b'e Uganda bye mukola e Uganda, omuntu bw'abalaba abiraba mu Katonda. Ate nga nammwe mutidde eggulire lisomeddwa, bannaddiini batidde beeraliikiridde birabiri mu gumu nabo bandifa. Museveni bw'atusobya mu ggwanga Uganda tumuwaabirawa. Bwe wabaawo ng'omuntu kyemugamba Museveni tasobya, kootu tezimusobola zonna zize. Bw'agamba nti omuntu tomuwa bbeiro, teri amuwa bbeiro. Bw'agamba nti mumuteekeyo temumuleeta mu kooti, bakuteekayo ne batakuleeta mu kooti. Abaana b'abantu bali mu makomera, abaana b'abantu bali eyo babonaabona, tewaliyo muntu n'omu, kubanga mugenda okujja okwogera mwogera kutuusa mukolo, temuprovidinga solution, mwogera kutuusa mukolo, mutidde nnyo mwennyamidde kubanga waliwo ebigenda mu maaso, ettemu abantu babatta, effujjo mu kalulu, naye nammwe abeesimbyewo, nammwe mwesimbewo bulungi. Ani yesimbawo bubi? Ani yesimbawo bubi? Amaanyi g'abakabaka gaalagawa, gaafa ddi, gaabulirawa, era okugajjayo tugajjeyo tutya? Kubanga Katonda atuyambe tufunye omulembe ogw'abakadaamu ogutatya, go tegulina tebalina we batya kukwata, oba wafaanana watya bo bakwatawo. Amaanyi n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bwe yatugamba nti tabulina, obwenkanankana n'obwabajjajjaabe, obubwe bwe bubuze bajjajjaabe bo balina obuyinza. Kati twagala kumanya kuba ffe tetwaliwo, twagala kumanya bwabulirawa. Gwe ne bw'otugamba nti oluguudo lwa Southern Bypass Ntebe Express Highway bagiteekawo nga baziiseewo obuyinza bwa Kabaka, obudde okukya oluguudo lujja kuba teruliiwo, mpozi nga bakadaama tebaliiwo. Ne batugamba nti obuyinza babusiiringirawo ne bubuliraawo bwe wati okera ku makya ng'olwo oluguudo lwonna teruliiwo, bwe buba nga obuyinza babuziikaawo. Obuyinza bw'ekkanisa bwalagawa, obuyinza bw'obwakabaka bwalagawa. Mmwe mwalagayanga abantu, enkuba yatandikirawo okutukuba, okubanga mu Uganda Museveni yatagambwako. Museveni yavaayo n'ayogera n'agamba nti I presided over the process of killing Sheikh Kirevu. Obusiraamu ne busirika. Bamasheke mu Uganda bwe muba mweraba, bwe tubalaba tulaba Allah. Bannaddiini bwe muba mulaba tubalabira mu Katonda, kati Katonda kyoyo atya? Kuba Katonda tumulabira mu mmwe, wabula mutidde. Bannaddiini batidde 226, wabula mmwe be tulabiramu Katonda. Katonda kyoyo atya? Era kati mmwe bwe muba mutidde, kati ffe tukole ki? Obwakabaka bwennyamidde olw'embeera egenda mu maaso,
ne kabaka n'avaayo n'atugamba ati sirina buyinza bwongerageranya ku bajjajjange. Obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bwabulirawa? Muveeyo mutubuulire. Ani yabubuza? Ani yabutwala? Bwabulirawa? Ani abutuulidde? Bwe baba baabusibira mu nnyumba ya Afande Katongole weewaawo njabbawo ebisumuluzo. Njabba kulembera mbatwale mbawe ebisumuluzo mbagambe tumuteeke nyala tumugambe leeta obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka. Obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bwalagawa? Era bwe banga nga naye yennyini ayinza okukyogera nti obwakabaka bwe bwe bunafu ennyo ku bwakabaka bw'abajjajjaabe. Bwabukompeyalinga ku bw'abajjajjaabe obwo bwe bunafu. Obunafu obwo bwayingiriramu wa? Twagala kuinterpretinga kigambo ku kigambo. Kubanga awo we wava emiranga gya Uganda ne Buganda. Oyinza otya okutugamba nti obwakabaka bwa 226 bunafu nnyo okusinga obwa 1995? Awatali social media, awatali bikozesebwa, awatali kumanya kwenkananga kuno, awatali kunoonyereza kwenkananga okuliwo kati. Tubeera tutya n'obwakabaka obunafu ng'obwa 18 bwe bw'amaanyi okusinga obwa 226. Era bwe kiba ng'obwakabaka butidde kati ffe ba subjects tukole tutya? Bino nno ebigambo byenjogera batono nnyo abasobola obyogera. Batono nnyo abasobola obyogera. Era tusigale nga tugonda eri obwakabaka obutalina buyinza obutakola ku nsonga zaffe. Tusigale nga tugonda eri obwakabaka obutalina buyinza. Kubanga obwakabaka buteekwa okuba nga buwulirwa, ba subjects bateekwa okuba nga bawulirwa obwakabaka bwabwe nga balina kye bawulira. Naye njagala mbuuza obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda obwa Bunyoro n'obwaki, ng'oggyeko emisinde n'emipiira, omuntu awulirira wa nti alina obwakabaka, nti oba alina kabaka? Era ekyo munaakisustaininga kutuuka ddi? Eyo nkulaakulana oba tudde mu byaddala? Tudde mu byaddala. Tudde mu byaddala. Waliwo obwakabaka ng'omuntu yali tasula njala nga waakiri agenda mu lusuku lwa Nnaabagereka n'agenda n'onayo emmere, n'alya emmere n'abuulira abaana, era nga kimanyiddwa emmere yonna gy'olya kabaka yaba agabudde. Ng'abaana baba tebalina mmere, emmere mugenda mu lusuku lwa Nnaabagereka n'abaana ne bamanya, era bw'ogendayo ogendayo na kitiibwa n'otemayo emmere, Nnaabagereka gundi n'asaavinga emmere. Era olwo olusuku lwateekwanga okubangamu amenvu n'ebinyonyi ne birya n'abaana ne balya, obwakabaka ng'obuwulira. Naye tubeera tutya n'obwakabaka ne kabaka ng'abataka tebalaba kabaka? Abataka ne basaba olukusa nti abange twagala kulaba kabaka. Juzi ne balimba Ssaabasumba nti kabaka wuuye emmotoka zipaakinga. Ssaabasumba n'ava ku olutaali n'afuluma ajjayanirize kabaka, n'addayo nga kabaka tamulina. Mukakasa ebintu bye tukola birina amakulu. Ssaabasumba tayogera na kabaka, ne mutegeka omukolo ogwo gwonna nga Ssaabasumba tayogeddeeko na kabaka, ne gutuuka okubeerawo nga Ssaabasumba tawuliranga ku ddoboozi lya kabaka, tamanyi oba kabaka ajja oba tajja. Kisenge ki ekiri awo ekigaana abataka okulaba Ssaabasajja Kabaka? Era solution eri ki? Ebintu ebyo mubirabanga ebitono kyekizibu ky'eggwanga Uganda, kuba buli muntu Museveni amunyigira wuwe. Entiisa ne bakubira kabaka, bakabaka ne babakubira eyo entiisa ne basirikira eyo ne basirika bwe, kubanga abawe ekitunga kinene bwe kiti. Naffe n'atunyigira eno, ye n'abimba waggulu, ye n'abimba waggulu. Abalamuzi Museveni tebamugambako, palamenti agitya emutya ayingiramu n'akuba ababaka sigumusa ebiri n'abakuba bonna ne basirika. Bakabaka ne basirika. Ebyo bye mulaba nga beetoolodde emmundu jjo kabaka yazze mu lubiri okusimbula emisinde, ng'amagye gamwetoolodde mmwe kye muyita ekitiibwa, obwo buwambe. Obwo buwambe. Ebyo bye muvuunulamu ekitiibwa, obwo buwambe. Buli muntu Museveni agenda amukuba encukwe ng'agikukubira eyo, wabula takukkiriza kwogera na munno, kumubuulirako kiki ky'oyitamu. Kati gwe n'osirikira eyo, n'oli n'asirikira eri, n'oli n'asirikira eri, naye nga buli omu Museveni amunnyonnyola bubwe. Museveni n'asigala nga ye nannyini
ennyanja bwagitwala tewali amugambako, ettaka bwalitwala tewali amugambako. Mulaba nga tukyali mu bya gundi bino bye tukyali mu wano. Museveni n'abatebuka ekisanja ekijja agenda kutwala ttaka. Museveni n'abatebuka parliament kyova olaba nga atemyeko parliament yonna ku luno, opposition ne NRM bonna yabasiiza akasa ku miliyoni 10. Ayagala wajja abapya ekisanja ekijja akyagalamu ekintu eki kumuwa tteeka lya ttaka, nti ettaka lyonna mu ggwanga Uganda lyonna lya gavumenti. Ekyo ekintu eki kyayagala mu kisanja ekijja. Ekisanja ekijja takyagalamu bingi, akyagalamu eki amendment ya ttaka. Museveni bwajja n'atemula abantu, ajja n'ayogera bulungi n'agamba ate abadde 12 twassa abantu 5 Obuganda ne busirika, kanisa n'esirika, ekereziya n'esirika, obusiraamu ne busirika, Elders Forum n'esirika, Uganda yonna n'esirika, nga Museveni akyogedde babadde 5 oyo Zebra Mando ffe twamusse, ensi n'esirika. Naita bannaddiini mwenna ne musimba olukalala, Bishop, Dr. Reverend Stephen Kazimba Mugalu nga Museveni emirundi sigu musse ebiri nga yekkiriza nti oyo nze musse. Enkuba yatandikirawo okutukuba. Museveni bw'amenya amateeka tumuwaabirawa, yani amugambako. Ate Katonda amezezza ettabi nga bw'agamba mu Isaaya nti ngenda kuleeta ettabi, ngenda kukuza ensibuko endala wakati mu ttabi, wakati awo ngenda kuleetawo omutunzi ogugenda okukola ekintu kino. Ate kati mwenna bannaddiini combined, mwenna mwegase mukuba bakadaama. Abaana balina empisa embi. Abaana bajjawo TikTok. Ekitegeeza okunyigiriza Museveni kwatunyigiriza kuli mu interest yammwe. Kyemugamba Buganda muli bamativu nga mulinayo ekintu kimu kyokka misinde. Nga walingawo ne bbaasi z'Abaganda. Kati senga Buganda erina amalwaliro, Buganda senga erina amasomero, Buganda senga erina university ez'amaanyi va ku bino bino ebyamayiga bino ebitalina makulu. Mukama jangu okosomesa oyigize batabani bonna bawalabe ekigambo kyo kibanye kibe kiramu kibe kutake kingi kibale ebala ne balabe atyo ebirewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda nze bena tusabye abantu bonna ne bagamba nti amen. Jo wano bakadaama bayimiridde wano ku social media ne bagamba kati abaana baffe bamachete betwabani Bagadafi betwagala ne ba providinga solution twamaliriza basobodde okuva mweri court bageze mu high court ekintu kye babadde batulidde banga naye nga solution weeri mwe mutuwaayo ddi ku solution y'ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda. Buganda mutubulire bwe mubanga mwennyamidde ng'era mukooye tukole ki? Ekereziya mutidde nnyo era mukooye era mwennyamidde nnyo tukole ki? What is the way forward? What is the way forward? Bwe muba temulina way forward, waliwo Kadaama alina way forward. Najja wano ne mbakubira akantu kati tunoonya enkuba yatandikirawo tukuba. Najja wano ne mbakubira akantu kano mukajjukira bulungi. Nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihangange muri Afrika, tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro, dukoresheje abakobwa. Iyo politike yanjye nimushaka mu yemera gisobanure kuko bya reka gisobanure unabyumva yago ni bya human trafficking y'ucuruza abantu. Ibi ni ibitekerezo byanjye hano wanabinziza. Nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose, tukaba dufite umugisha uko dufite ababyeyi beza, abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri hari, bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. Wewe buryo harimo abantu birirwa batuka baba slay queen, ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. Bagomba bakigirira icyizere aho basohoka rero banetworkinga n'abakomeye kuko ibihenze. Abantu networkinga nabo n'abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana uzabona n'abana ba ministre n'abagenero n'abacuruzi bakomeye. Ubwo se urabona u Rwanda atari mu kurwagura bari abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazaba basempatiza mu Rwanda uretse gato noneho byaba byiza kurushaho niba babyarimo abana icyo gihugu tukifata basobora okutwala Africa n'omubano n'akabano nga bakozesa abaana baabwe abawala.
basobola okutwala Africa yonna nga bafumbirwa abantu abaana b'abajjeno, bafumbirwa abajjeno, bafumbirwa abantu abalina obuyinza, bafumbirwa abantu ab'amaanyi okwetoola Africa, ne batwala Africa yonna, Rwanda netwala Africa yonna nga bakozesa abaana baabwe abawala. Akantu kano njagala genda mu kigambo kya Katonda, naye njagala mbawe ebintu bino. Kasembyeyo kano ngende mu kigambo kya Katonda. Waliwo akantu Honorable Lutamaguzi ye yakoogera ennaku ezo. Eyakansindikidde ddamu kansindikire wano mu Gallery Kalaba. Nyina ebintu bingi kalabika kali wala. Honorable Lutamaguzi yatugambye n'agamba bano abantu nga banakukozesa basooka kuwa mukazi. Akayina kansindikire wano. Bakujjako mukazi wo ne bakuwa omukazi omulala. Enkuba yatandikirawo okutukuba awo wetuli. Waliwo yakansindikidde naye mbadde njagala nkabalage mu ddoboozi lya Honorable Lutamaguzi. Basooka ne bakuwa omukazi ne bakugamba oyo mugobe. Kubanga idea yaabwe bagirina ey'abaana abawala. Kati njagala mbulire ku baana kufa ab'omulembe guno, mu abaana ab'omulembe guno, eno ensobi bajjajjaffe gye baakola togeza n'ogigwamu mubeere bagezi. Kati tugeze mu Bayibuli akantu nga bwe nninda akantu ka Honorable baako akayina kampeerezeeko. Kangende mu Bayibuli obudde bugenze. Kansooke mu kitabo kya 1 Peter. Nsoose n'abannaddiini. Bannaddiini muwulire ekigambo kino. Petero ekisooka 17. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nyumba. Petero ekisooka 17. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nyumba ya Katonda. Kale obanga gusoose gye tuli enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Bannaddiini muwulidde Bayibuli bwegambye ekiseera kituuse omusango gusookere muffe munda nga tetunnaba kuvunaana abantu bonna muntu yenna kufa kwa ggwanga Uganda. Tusooka ku bannaddiini kubanga omugaso gwammwe kye mulina okukola kwe kulambika eggwanga obulungi, kwe kulambika abantu mu kkuba eggolokofu awatali kutya, awatali kwekkiriranya. Ekyo kye mulaba eggwanga kye lifaanana, ekkanisa kye lifaanana. Kye mulaba obwakabaka kye bufaanana, ekkanisa kye efaanana. Buli wolaba ekisasalala, ekkanisa ye yasooka okuba ekisasalala. Omusango gusooka mu nnyumba. Omululu gwe mulaba mu bannabyabufuzi guli mu kkanisa. Obufere bwe mulaba mu byobufuzi buli mu kkanisa. Manipulation yeyo okumanipulating ekintu nga bwalabye lwakuba nti obudde bugeze mbale ngenda kubyogerako wano ebya NRM. Museveni yamanipulatinze register mbwayina abalonzi abasinga aba electoral commission. Ekyo Museveni azakikola yamanipulatinga parliament. Museveni mu parliament nga tugeze mu kulonda okutuufu ne DPM musinga ababaka weewaawo ne tufuna okulonda okuli free and fair. Museveni yabeera minority mu parliament. In fact ne Jeme esobola omusinga ababaka. Jeme ino omubaka omu. Naye ne Jeme esobola omusinga ababaka. Museveni ayinza obutayisaawo omuntu ku kadi ya NRM gundi mu parliament. Naye amanipulatinga n'akulaga nti yalina minority. Nga bwe yakikola ekyo kyekintu ekyangu nga bwolaba bwa manipulatinga bw'alina ababaka abasinga obungi mu parliament nga bw'akikola bw'atyo bwe yagenze akidokitoringa. Bw'atyo bwe yadokitalinze enkalala z'abalonzi. Era nakugamba nti ye akola ekintu ekiri straight forward okusinga electoral commission. Bw'atyo bwe yamanipulatinga bannaddiini. Kyova olaba eddoboozi lya Katonda mu Uganda terirabika kubanga bannaddiini ba Museveni si ba Katonda. Bw'otandika okuteekawo ebibyo nga Katonda aggalawo nga yaasirika bwe muneesootinga agamba bw'ati
If you turn back to me, I will turn back to you. Ekyo Museveni yakikola successfully na manipulating n'ateekawo bannaddiini ababe. Ne batandika okulagula nga Katonda tabalagidde. Ne batandika okukola ebintu nga tebiri mu interest ya Katonda. Ne bwe bakola ebyabwe Katonda tasobola kubikubamu stamp kubanga byonna bye bakola tebiri mu kwagala kwa Katonda. Katonda akuba stamp mu kintu ekiri nga kyogeddwa omuntu ali mu interest ye nga Katonda ye yamuteekawo. Katonda bw'akulonda kasitoyogera ekintu Katonda abeera paka amala kukituukiriza. Yagamba Yeremiya nkutumye genda n'obuyinza mbukuwadde obw'okusimba n'okusimbula. Museveni nga bwe yamanipulatinga parliament bwe yamanipulatinga bannaddiini mu nzikiriza zonna. Bamasheka abamu babe. Bamasheka abasinga babe. Era abatali gundi abatali babe bonna bali ku bunkenke. Bali ku bwa Katonda. Mu kanisa bwebito bwebiri bemutya bemuyita abasajja ba Katonda basajja ba Museveni ba RDC abawedde emirimu. Kyovula bane bwe boogera Katonda tayanukula. Ne bwe bamuyita tayanukula ne bwe boogera Katonda asirise. Kyovula ba tebagenda gyali. Bwe baba balina bye beetaga tebagenda wa Katonda kubanga oluggi lwabwe lwaggalwawe wa Katonda bajja wammwe. Jangu tuwe sente kubanga Equity Bank tutwalako ekizimbe kya kanisa. Ate bwe mubeera mu kanisa nagamba nedda bannange temufaayo omuzimu gw'obwavu tugugobye ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama mugende Mukama abawe ssente. Ate ng'ekkanisa zeebanjibwa ezijja mu ffe bannaye buli mukristaayo aleete mukaaga kakati ne tatutwalako maganduula gaffe. Ate mwe abaweereza Katonda nannyini nsi n'eggulu. Manipulation. Essaawa etuuse omusango gutandikire mu nnyumba yaffe munda. Bannaddiini ekkanisa bwefaanana. Gwe tokayana bw'oba olemereddwa okumanya ekkanisa bwefaanana. Tunuulira eggwanga ekkanisa bwe lityo bwe liri. Bw'oba oyagala okumanya omusajja bw'ali, tunuulira mukyala we. Tunuulira abaana be. Bw'olaba batabani ba gundi bye bakola ne bye boogera oyo ye taata waabwe. Mukyala we bw'afaanana, bw'ayogera, bw'ayambala ne bwe yeeyisa. Oyo ye mwami totawana kutunulira ku mwami abo bakumala okutegeera omwami yaani. Okufa kw'eggwanga kutandikira ku kanisa. Okufa kw'empisa, okufa kw'ebyobufuzi, obubbi butandikira ekirevu kya looni ge amafuta agakulukutiramu. Ago ge twagabana naye kanisa muwulire Bayibuli egambye bweti. Bayibuli egamba omusango gutusoose muffe. Kyemuva mulabanga temukyalina kitiibwa. Mmwe mulina okusooka okuggwamu ekitiibwa tusooke tugende ate ku Museveni. Eyo bye muyomba mbuno simanyi abaana tebabawa bitiibwa. Simanyi bannaddiini baweddemu ebitiibwa. Bayibuli egambye nti omusango ekiseera kituuse. Omusango ogusalibwa gutandikira muffe. Kye bayita kooti y'abantu bw'eba egusala. Kooti y'abantu ng'egusala. Ogwa Katonda gutandikira muffe. N'ogwa kooti y'abantu gutandikira muffe abannaddiini. Sentera ekisooka 17. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Tewali nsonga lwaki tugenda ku MP eyabbye ssente nga nammwe tubyeze namugonga ebbanga lyonna. Mmwe mwakyama okusooka ekkubo lyammwe bwe lyakyama abantu bonna ne bakyama. Naye kino kyekiseera kyova olaba Katonda abataddeko pressure. Mukama ali mu kugogola kanisa. Mukama ali mu ebyo bye babatiisatiisa mbu abasajja ba Katonda tebaboogerako nga Katonda si ye yasazeewo. Katonda bw'abanga yasaze Katonda yagamba asobola okusitula amayinja. Ebyo bye mulaba bakaddaama abeefudde ekirala be bayimirizaawo opposition, be bayimirizaawo economy, be bayimirizaawo biki. Katonda yasitula amayinja kati gegoogera. Naye bwe gaba googera gatandikira Bayibuli egambye tetusobola genda eri omusango gutandikira mu nju. Judgment etandikira mu nju nga tetunaba gitwala walala tusooka mu mmwe kuba mmwe bakasitodiani b'eggwanga Uganda. Kino kyawandiikibwa. Buli omusoma Bayibuli yo. Kale obanga gusoose gye tuli enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Kaakati oba mmwe mwamenya amateeka omusango ne gubakwata kati ate olwo kigenda kubeera kitya eri bali abatakkiriza. Kyova olaba mwenna muweddemu ekitiibwa lumu. Buli ali ku sayidi ya Museveni mwenna muweddemu ekitiibwa lumu. Olwo ne bwe mulwana ne mukyezzaako, ne bwe mwambala amatanvuuwa, ne bwe mukola eby'ebitiibwa, ne bwe mukola mutya temulina kitiibwa kubanga olwedde omusango guli mu nju. Omusango guli mu nju.
kati ngenze kubakulembeza abalala obunafu bwammwe bwe mwalaga bubuno engeri essula 31 wano we watandikira okufa kw'eggwanga Uganda ng'ogyeko abanaddiini ate nga n'abanaddiini nga nammwe mwe muli nammwe kino kye kyabasuula Bujingo yalina ekitiibwa ng'alina mukazi we essula ya 31 ebigambo bya Kabaka Lemweri ebyalagulwa nnyina byamuyigiriza kiki mwana wange era kiki ayi mwana w'olubuto lwange Lemweri bono okisoma ennyo kuba oyinza okuba nga obadde towulirangako kulinnya eryo towulirangayo Kabaka gwe bayita Lemweri naye bono ogenda mu maaso ng'oyagala okukinoonyaako okukimanya Lemweri yalinga nickname eya Kabaka Sulemani lyali linnya ddala erya Sulemani bono oba ogenze munda nnyo okusoma ebitabo n'okunoonyereza ng'oyagala okukinoonyerezaako ennyo Lemweri yali Sulemani maama we yamugamba ebigambo eby'okubuulirira n'amubuulira ebigambo bino kati nagambye ngenda kwogera ku institution yezi eringi maze ey'omwoyo mbagambye ekintu kiri mu nnyumba wammwe omusango gusoose wammwe wulira Kabaka Lemweri era kiki ayi mwana w'obweyamu bwange towanga bakazi amaanyi go newakubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka si kwa bakabaka ayi Lemweri si kwa bakabaka okunywanga omwenge so si kwa balangira okwogeranga nti ekitamiza kiri luddawa balemenga okunywa ne beerabira amateeka Bayibuli egambye maama we yamubuulira n'amugamba Lemweri mwana wange bino ebintu obikwatanga n'abalangira mwenna tokwatanga amagezi go n'obudde bwo n'ebibyo byonna n'obiwa abakyala mulabye Profesa Kateregga ali mu kukaaba yatugambye omanyi bw'obeera mu mukwano omuyitirivu ennyo ogaba ne by'otandika bye yamuwa 80% of shares eza Kampala Simanyi University 80%. Bayibuli egambye towange nnyo abakyala obwongo bwo n'okutegerako n'obulamu bwo bonna tobuwangayo bw'obuwangayo oliba owedde bw'otandi mujjukira bwe nabaleetera episode z'oli omukyala yafa gwe bayita ani Sebudandi awo awantu awo waliwo ebintu bingi ebyafiira ku Sebudandi oyo kali akatambi kemba kubiddako Abanyarwanda nga bagamba basobola okutwala Africa yonna nga bakozesa abaana baabwe abawala obwakabaka bw'omu Uganda bwonna we buli waliyo saga z'abakazi genda ebusoga genda ebunyolo genda wonna ogenda okugenda bwoti naye omukazi yagamba omwana we mwana wange Kabaka Lemweri ekintu kino okigendereranga ekirala abalangira temutamiranga bannaye kati sinze njogera temugamba mbuno nyina ekintu kyenkoze nakubuulira okufa kwa Sebudandi yali alina ebintu byagenda okugamba Kabaka ani Kagame n'amukwata ne bamukola ekintu ne bamuteeka mu ddwaliro ne bamutirayo Sebudandi ne bamuziika mulimbo ne banyola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa wanga bakazi amaanyi go newakubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka si kwa bakabaka ekyo kyekizikiriza bakabaka ekyo kyekizikiriza obwakabaka bakabaka nga ogenda okukola step ey'okuwasa making sure bw'oba oli mutoolo sooka ofune omukyalo omutoolo tipiko oyo okimanye nti oba ogenda kusajjalaata by'osajjalaata ebirala oli waddembe Mukama yakuwa naye sooka onyweze Namulondo bw'oba oli musoga ekikutwale owase Rwanda nga busogeri n'abakyala awo eyiga nga bakambwe ennyo abakyala abalungi ennyo abalina okubeera mu Amerika basobola okuba omuntu ku mutwe ne bamuwasa omutwe senga aba alinyirira obwakabaka Bayibuli egambye ekyo kyekitta obwakabaka abasajja nkugambye kye baliko bagamba bwe bati ekiseera kigenda kutuuka nga Namulondo zonna ziriko Banyarwanda nabagamba Abanyarwanda beewaana ne bagamba wasajja Rwanda ekigali takonkona n'ejjunju kiweewa Rwanda takonkona owulira wabula n'ebunyolo waliyo Banyarwanda wabula ne Fort bamulinziza Omunyarwanda wabula ne omukazi Omunyarwanda yayimirira n'agamba bwe muba mutugoba tugenda n'ow'ebusoga kubanga era omulangira w'ebusoga
nakubawo ekiwala kati oba yazadde kiki I don't know. Nze mbuuza ebyawandiikibwa ebyo bakabaka mwabisoma mumanyi ekiri obwakabaka bwammwe ekibatuta okuba nga temulina buyinza. Uya Bayibuli bino si byange bya Bayibuli. Ayiremu eri si kwa bakabaka